mwebali nyo tukyali fenna sawa zino ndine mugana ffe Dr. T Amale musajja mumanya alabye ensonga ne balamu ebintu bye wano na wali era njagadde atubuulire ku bigenda mu maaso usually alina bwabirabamu nga ye tetula atungiriza ku bintu bigenda mu maaso atubuuze ku baba mbalamusiza ku mwenna abatulaba nze Dr. T Amale owomugo gwa Musa ndi musajja agala ensi yange n'okulaakulana ebanja batajagala banja batajagala kubanga tulina abantu abakolera abagwira ne balekawo abantu baffe omuntu wasobola okuddira n'afuuka looya wa banka ebba bannayuganda mu ngeri emu oba endala tatayagala nsi omuntu asobola okuddira emirembe oli gye yalwanirira n'agyerippako olw'okuba yawasaayo taba munnayuganda mutuufu ayagala nsi ye ekyokulabirako saagala kugamba nti omusango gwa Hamu wabula omusango Hamu Kiggundu gwe yawaaba ku lw'abannayuganda omusango ogwo gutuuse omanyi Hamu yaguwangula kyewakomako era n'endowooza byaggwaawo nga ndaba muganda waffe ekintu akikubye olukumutwe naye mwalimu obusolosoofa bungi kubanga omusango gwali gw'abannayuganda Hamis Kiggundu yawaabira DTB Bank okwesa olukujjukujju negenda ng'ekecula ku ssente ze zaateekayo biliyoni 100 mwaga bw'abanga yakitegeera oluvannyuma myaka 10 bagenda okubalagana bati tizirusereza nga siziramu ate Hamu ategeera ssente sinonga zigira bwe ndibananga atategeera ssente amanyi anti wano nekizuuka tewali kyakwegaana tewali kuwaayiriza DTB nebanga yasalako biliyoni 10 mwaga kati gwe Kadaama akola bakkiriza ekyokubiri ne bakkiriza mu kooti nti DTB teyina license awo no tuba tukoma awo musango gwandikomye kubanga that is an illegality bwaba era mbadde nsaba president we Kaguta Museveni nsaba chief justice nsaba parliament ya Uganda nsaba bwenna bekikwatako abasibe bonna abali Luzira bateebwe bagula amakomera abali ekigo abali Luzira abali ekitalya bafulwe bakoleki lwaki kubanga basibwa lwa kusingisibwa misango waliwo abaasibwa nga tebalina license za KCCA ne bamusindika abadde atembeeya ne bamusindika Luzira kati bwawulira nti waliwo banka ekola buli lunaku erina abakozi eyingiza n'okufulumya ssente n'okutereka ssente z'abantu ng'ekolagana ne gavumenti nga terina license ebigambo bino byogera mbirinako obukakafu era ebintu bina biri ku records we have the papers omusango badde kugobererwa era lwakuba basaagala ku omuntu wa bulijjo atulaba kumukalubiriza na bintu by'amateeka basooka mu kooti esookerwako ne bagenda mu yabaggulu ne bagenda mu nsukulubu ne babassa wansi ne babazza eno yawaabira banka egi banka zonna ne ziyimuka ne banka enkulu neyimukirako kubanga omuze oguli mu wano be bannayuganda okubbibwa banka engwira otereka emitwalo 9 abadde asuubira okukola amagoba kuba ssente bw'oziteeka ku akawunti zikola kuba banka eziwola n'ebirala ebiringa ebyo ogenda okulaba ng'ate zeetoolako bwetoozi Kadaama bw'asindika miliyoni 9 mu banka za wano ezisinga agenda okudda nga miliyoni 1 teriiko kati ate no engeri bali abasajja bye baba smart okusinga tolina gy'onaamuwaabira tolina gy'onaamusinga era tolina munna ziizo n'ezimu tezirina license omuze ogwokubiri ze ssente eziyingira mu ggwanga nga ziva ebweru nga teziriiko musolo kyobula banka endala zaayimuka kubanga esinga zikikola ekyokubiri ayimiridde mu musango guno nga looya asooka ye mukulu Kekke Attorney General omunnayuganda ayina ofiisi ayina lawyer ayina company ekola obwa lawyer ebalimu ne mukulu Kalugire ssebo kati ye Kalugire asobola okukola ebintu bw'ati nga yeekwese mu kifaananyi ky'omukulembeze kubanga yawasaayo ekyo nno kyabulabe a conflict of interest bw'obeera Attorney General ng'okyalina law firm ekyakola nga gwavunaanyizibwa ku mateeka mu gavumenti ate gwe lawyer kati kitegeeza obwenkanya bugenda kunyigirizibwa eri bannayuganda kubanga talina lunaku lwagenda kusala banka ya DTB nti omusango gwagisinga bamugamba olina license sebo munamusigirina lwaki tolina license twali tugyetaaga nti twali tuje in his words twali tetugyetaaga kati olwaliro we tuli omusango gugenda kusalwa obudde bwonna wabadde kulako omulamuzi omu
kolamu yajjudde mbadde nsaba bannayuganda ffenna tutunuulire ensonga eno omukulu Kiryo Wakiwanuka Attorney General w'ekitiibwa tukutunuulidde n'amaaso aga Chief Justice Owiny Dollo tukutunuulidde n'amaaso aga omukulu Kalugire tubatunuulidde n'amaaso aga ffe nga bannayuganda kubanga omusango si gwa hamu ire yagamba n'okugamba nti banna nze bilioni 12 babadde bazinze badako nga simanyi na kumanya naye ate abadde atereseyo obusente bwe obutono abadde yewola akaloni mu banka agenda funa ati obwenkanya nga banka tena license nga nenda salasala obusente ku akaunti z'abantu nga tebamanyi munnayuganda aliyagali kyovola bantu Amisi Kigundu bakuba kirowoozeera ekyokutandikawo banka engwira ey'abannayuganda Agrobank nti omuntu asobola okwewola kubanga omulimi w'ennaanansi agenda addukire mu banka afuneyo akaloni ne bamufutyanka oluusi asinzeyo ekyapa ne bakiremera ebyo banka zibikola kati Amisi Kigundu kyobola nti omusango guvuyange baba gudda wano bwajulira wano bamukola bati kyokka nga bakkiriza dda nti banka teyinaki license ekyokubiri ne bakkiriza nti banka sente za Amisi akolaki bazitwala kati batya nti singa bagusala n'abantu abalala bonna bagenda kuyondooka bakole ki bajje kubanga bannayuganda bonna balina okwemulugunya ku banka ekisooka ngwira ezaffe ezaggalwawo ezaabwe zezikola omwaka nga guggwa katusiga tuli basibe kubanga omwaka bwe guggwako bakwata amagoba agabo ne bagazza ebuyindi mu America mu Russia ludda okusinza ku bannanyini banka gye bava kati Amisi Kigundu kyava agamba nti omusango no kangwabe kulwa bannayuganda ekyokubiri bannayuganda fere tetuli mu kubategeeza mwegatte ku hamu tanoonya buwagizi yaguwaaba yasigalewo ng'ekyokulabirako nti ataasa bannayuganda mu ngeri bbiri okubagamba nti abange mubbibwa ekyokubiri agenda kutandikawo banka eyamba bannayuganda okwewolamu ensimbi ensonga ezo ziri mu pipeline era zitambula tulinze omusango guno muli mu kisaawe ky'omupiira kiki ekigguka byonna tubitambuza ekisaawe kigenda kuggwa era nga bwokiraba bali mu kuteekamu obutebe obutebe babutaddemu basooka ne bateekamu obwayero tebalina obwayero ne bateekamu obuddugavu omuntu tokaya nange omulimu tegunnaggwa naye kabi ekyokutuula ku butebe ekikutwale kuleba omupiira kale oli ayinza okubeera nga yeemulugunyiza naga kino nga sikyagadde bulungi naye ensonga zonna bali mu kunyiga wansi bali muteza kisalo bali kukimaliriza agro processing plant yaggwa egenda kutandika omusango guno okukola mu yajjudde abalamuzi abavunanyizibwa kugenda kusalibwa bagenda kuba date kyetusuubira tulinze bulinzi kubanga okuva ku day one bakkiriza nti sente zasalwako wandabawo okugenda mu high court ate ne muddayo wansi ate fayiro nebbibwa ate ne bakyusakyusa abalamuzi ebyo omukulu Keke yabikola n'omukulu Kalugire kuba jjukira bali mu gavumenti ate balooya oli mu w'embuga kati kitegeeza President Museveni n'emirembe gye yalwanira tubatandise ogikubamu ebituli olw'ensonga nti omuntu ayina Museveni yalwana buli muntu abe n'eddembe lyatambule twali amukutteko twali amubbye bw'aba ate ng'oli akozesa ekifaananyi ky'omukulembeze okutandika okutiisatiisa abalamuzi ono Attorney General ate alina faamu y'abalooya ate yasala eno ate yaluŋŋamya eno ate yakola bw'ati so munnayuganda aba afutyankibwa mu mbeera eyo mukumaliza Dr. Tiama kyetumaliza nakyo kiri bwe kiti tusaba obwenkanya bulabike Chief Justice Owiny Dollo tukusaba muganda wange mukama waffe taata waffe jjajja waffe omwami Kiryo Wakiwanuka tukutunuulidde n'amaaso aga omukulu Kalugire tubatunuulidde sibatiisizza tubatunulira amaaso aga sekiwalinga wa future kubanga gavumenti kwekola ki bannayuganda okubeera abalamu beeyagale bakole emirimu gyabwe nga tewali abakupye kuki singa omusango guno gusalibwa ne gumegga Amisi Kigundu nga temulina license ng'ate mwakkiriza n'okukkiriza nti sente zasalwako nekizuddwa n'okuzuulwa nti sente ziyingira mu ggwanga teziddira musolo kyokka gwe bw'ofuna miliyoni zo 2 okuziyingiza nga batemako omusolo naye ate omugagga omulala akolagana n'abayindi wali n'akolagana ne bannayuganda abali muno ne bayingiza biliyoni zaabo 3 oba 5 nesagibwako ki gwe omunaku bw'oleeta emitwalo 7 basooka zitemako omusolo kitegeeza abanene tebakwatibwako kyokka banka engwira nga zikolagana ne bannayuganda ani abasinze okulya mu nsolo Dr. Tiama ebigambo bibiri ngeke tulinde onsekereka y'omusawo geno gwasalibwa era tujja kumawo tubabuulire ebitambula naye for now tusabira birungi byere omukulu omusanga birenga agumeka
mwebali nnyo mbalidala